Alright guys, tuli ku HK Media manya neddobozi nze Hadija Kigozi nkutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyate ng'olwaleero nga bwondaba ndi wano ku Speed Express. Visa empuuba naye bano nga temujja ggula visa. You know? So kati gwe wena ndaba omulundi gw'ogusooka nyiga akagambako ka subscribe bwoti okubeera ng'ojoininga show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Ndi wano eno ku Speed Express offices ate nga beba official sponsors baffe abatukulembera okulaba ate nga show erabika nga bw'ogiraba vibe eri waggulu nnyo obudde buzibye naye ng'ate yo show olwaleero nina okubeera nga ngibatwalamu sigenda kubeera nga mbariisa nnyo naye ate olwaleero nziza okubeera nga mbanjulira mpozi Sophie event yaddi. Okay, so event egenda kubeera taking a place wane eno tugenda kuva wane eno ku Speed Express offices tubeere nga tulumba 2020 Expo. So gwe wena yagala okubeera ng'ojja beera nga ate ng'ogula tiketi yo mu bwangu nnyo ku discount esinga okubeera eya wansi ennyo. Tickets weziri wane eno ku Speed Express offices era bw'ojja olaba omukyala Sophie n'abeera ng'akola ki ng'akuwa tiketi. Nange ngenda kubaawo nnyo ku olwo olunaku so tugenda kusimbula wane eno ffenna. I call upon all my fans, my followers, mwena abanjagala, come and we meet on that day. Mugule tickets da 2020 Expo ate tubeere nga tukola ki nga twolekera njagala tubeere to having a fun tulye you know tulabe ebintu ebyenjawulo to shooting videos. So for today I wanted to remind you about the 2020 Expo event that is going to take place on the 30th of this month. Tugenda kubeera tusimbula wano wennyini ku yafeesi eya Speed Express. Mwebale nnyo mwena abaguze visa, mwebale nnyo mwena abakola visa change ne Speed Express, mwebale nnyo mwena abawagira Hadija Kigozi, mwebale nnyo mwena abafollowinga okubeera nti nate munyumirwa ebintu bino nga bwe mbibatuusaako kitegeera. So kati gwe wenna nga oyagala okujjaana eno okubeera nga okola visa extension naffe weetuli nnyo ffe aba Speed Express okubeera ate nga tukola ki nga tukolako bulungi nnyo. Tulina offices mu bitundu ebyenjawulo, tulina mu Abu Dhabi, tulina Uganda, awo wetuli nnyo wano mu Dubai. So kati oba osobola okutufuna tuli buli wendi nkufuna okitegeera. So kati gwe wenna omupya ku channel eno ng'ondaba omulundi gwo gusooka nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Naye nga tesinnaba kuva wano gwe wenna andaba side eyo okola kyakabinyo ate nawe yekumidde kweno channel oli wakabinyo naye ate njagala ntumireko nnyo mwena abaana abali mu magye ga Hadija Kigozi. Team ya WhatsApp group, team ya Facebook, mwena mbatumiddeko nnyo bambi ne ba followers bange mwena okuva mu bitundu ebyenjawulo abali mu US, abali ewa, abali mu Uganda, abali buli wamu buli yena supporting guys muli wakabinyo mbera HK Media Hadija Kigozi subscribing.